Obwakabaka bwa Buganda bukangudde ku ddoboozi olw'engeri ab'ebyokwerinda gye bayisaamu eri abawagizi b'ebibiina by'obufuzi ebivuganya gavumenti ne batuuka n'okukubwa ng'ebyokuttale. Sabbiiti ewedde abawagizi b'ekibiina kya NUP bagwa ku kyokya poliisi mu bitundu by'Embarara bwe abawalabanya ebitagambika omuli n'okusikambula abakyala mu ngeri etesaana era abatamanyiddwa muwendo ne gye buli eno baakwatibwa. Bw'abadde akwasibwa ensimbi obukadde 112 ezireeteddwa abantu ba Kabaka bavudde mu masaza Kyaddondo, Busiro, Singo, Mawokota ne New York, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde mu Bulange Mengo n'alabula nti embeera poliisi gyetaddewo ya bulabe ddala era etyobola eddembe ly'obuntu n'okuswaza Uganda mu nsi yonna. Okunoonya akalulu okw'omulundi guno kubadde kutambudde bulungiko kyokka twawulira okukwata abantu era ng'eyo ate ennaku ntono emabega abalala baakwatidde eyo mu Ankole. Mu kalulu ka 2021 obusambattuko bwasukka era abantu bangi battibwa. Ku mulundi guno tubadde tussa ku Kikkowe nga tetulaba nnyo mitawaana naye mu Ankole nalabye abasirikale abasikambula omuwala ne bamwambulamu n'engoye. Nabadde ndooza nti oba omuwala oyo yasudde omwana mu kayu oba yawadde babutwa kiki ekyambuzaamu omuntu engoye ate nga mukazi tebatya kwesittaza baana. Twalabye n'abasajja be bawalabula nabadde ndooza oba batemu naye bano baabadde batemuddaani. Kale tewali nsonga ebakwasa bweti. Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye bannabyabufuzi ba kuno okwewala embeera eyabadde mu kulonda okw'e Tanzania okwakakomekerezebwa omwafiiridde abantu 10,000. Mu kulonda kw'e Tanzania abantu 2,000 be battiddwa era Ssaabasumba w'e Dar es Salaam bwamuwulidde ng'avumirira President Samia Suluhu Hassan. Avumiriddwa n'abakulembeze abalala bangi n'ekibiina ekitutabanga African Union kyamuvumiridde. President Suluhu Hassan yalayiziddwa naye Tanzania egenda kukyuka nnyo. Gwe buwanguzi bwa Nabaki omuttirwa abantu 2,000 mu nsi ebadde etunuuliddwa ng'erimu eddembe n'obutebenkevu. Ebyo ffe wano tusaana tubyewale. N'obumenyi bw'amateeka bwogeddwako ebijambiya bibeerawo nnyo mu kalulu obanga tukagendamu obanga twakakavaamu. Ab'ebijambiya emyaka 5 baba bawagala jjambiya tewakyaliyo bakessi abaketta bamenyi b'amateeka. Katikkiro mu ngeri enjawulo asabye bannabyabufuzi nti bakomye okuvumagana bakozese olulimi olussa ekitiibwa mu bannaabwe. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu ow'ekitiibwa Joseph Kawuki asabye abazadde obutalagajjalira baana mu luwummula oluwanvu lwe bagendamu wabula n'abakuutira abayizi nabo obutatayaaya mu byalo. Bwe mubeera ku masomero mubaako okukugirwa okwo kugendereramu okubayamba okusobola okutuuka ku buwanguzi. Ate bwe mugendeeka oluusi muba n'okwetaaya. Njagala okubasaba bamuwummudde muleme kulowooza nti muvudde mu kkomera mubenga embuzi ebadde ku muguwa ng'ekutudde. Ne bwe muddayo muteeke mu nkola ebibadde bibagambibwa abasomesa musobole okudda ku masomero nga mukyali mu mbeera nnungi bwe mujja okutuuka ku buwanguzi mu bulamu bwammwe. Naye nammwe abazadde njagala okubasaba tumanyi ebibatwala bingi emirimu obuvunaanyizibwa obutali bumu n'emikolo naye mbasaba mugatte eddoboozi lyammwe ku ly'abasomesa. Omukungu Mike Kironde omutandisi w'amasomero ga Janani Schools alonkomye abazadde ba Buganda abagayadde okutwala abaana mu masomero n'agamba nti kyandiza Buganda emabega emyaka mingi. Abantu baffe mu Buganda twongedde okwetegereza nti tebafuddeyo kimala kusomesa baana era kitandise okuleeta obweraliikirivu naddala ffe abali mu byenjigiriza nti buli baana abakuwa abajja okusaba ebifo mu masomero gaffe abaana 10 kubaako abaana Abaganda 3. Kati ekitandise otweraliikiriza nga tuyinza okubulwa abakulembeze wamu n'abakozi b'emirimu emyaka gijja mu maaso. So tusaba tukubirize abantu baffe naddala mu ab'amasaza ab'amagombolola mukubirize abantu baffe bakozese enkola zonna ezisoboka okulaba nga baweerera abaana nga bayita mu nkola zonna eziriwo okuyambako. Mu mbeera eyo omukungu Mike Kironde awaddeyo ensimbi obukadde 40 okuva ku nsimbi obukadde 35 obwaweebwayo omwaka oguwedde. Omwami wa Kabaka ow'essaza Busiro Ssebwana Charles Berukisiriza yeebazizza abaami ba Kabaka abatadde obuyeeya mu kunoonya ensimbi eziddukanya Obwakabaka.
Gombo Lies Kisembuga olwaleero kuliko mutuba gumumpiji ne mu myuka Kamengo Mawokota mutuba 5 Kiganda musaza Singo nga bakulembeddwamu omwami wa Kabaka Nasali Bena esaza New York eri Amerika erikiikiriddwa omwami wa Kabaka Sebaggala Kimuli eddwaliro lya Red Rose Health Center 3 okuva e Kasanda erireese ensimbi obukadde 3 amasomero okuli Janan Schools obukadde 40 Kaka Memorial Primary School Kiganda Gala Junior School MPG Cornerstone Day and Boarding Day and Daycare Nursery and Primary School e Kasanda Gega Kisembuga. Ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu ggwanga era akutte bendera y'ekibiina ekyo okuba President nate Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yeeyamye nti gavumenti yegenda kulwana nnyo okumalawo obutakkaanya n'okusuka omugwa wakati w'ekkuumiro ly'ebisolo erya Mount Elgon National Park wamu n'abantu mu bitundu by'e Sebeyi. Bw'abadde ayogerako eri abantu bakuŋŋaanye ku lukuŋŋaana lwakubye ku Bunyenyi Primary School mu disitulikiti y'Ekweni, Museveni ategeezezza nti yalagira dda ttiimu ng'ekulembera Musawa Minisita Dr. Rwakana Rugunda eyawummula okukola ku kyokwerula empenda wakati w'ettaka ly'abantu n'ekkuumiro ly'ebisolo era nga yali asuubidde nti endooliito ku ttaka eryo zaakomezebwa dda. The forests, the wetlands, the lakes and the rivers are like the blood supply in our system. So the blood supply in our system is the one which keeps us alive. Damage any part of it, you die. So therefore, when we are saying the boundary should be there, it must be guided by science, not by opinion or just prejudice. So if I'm cutting my nails, I can cut the nails. But if I go deep, then I start bleeding. It is the science. Saabakunzi w'ekibiina ky'NRM Rosemary Nansubuga Senninde wamu n'amyuka ssentebe w'NRM ow'obuvanjuba bwa Uganda Calvin Ekyodu bakubiriza abantu b'Ekweni nti bongere okuwagira ekibiina ekiri mu buyinza n'okuwagira enteekateeka gavumenti z'ereese okubaggya mu bwavu. Ate nga batutunuulira n'ebyenkulaakulana eby'ekitundu eno tewaali nguudo naye kati bw'olaba enguudo ziteereddwayo olaba nti waliwo okugenda mu maaso abantu kati luli baayitanga Kenya okutuuka mu bitundu ng'ebyebbuko naye kati olaba nti abantu basobola bulungi nnyo okuva mu bitundu ebimu okudda mu birala kubanga enguudo ziteereddwayo. Olwaliro Museveni akalulu akawenjereza mu disitulikiti y'Ekweni n'ey'e Kapchorwa nga yeeteekerateekera akalulu k'omwaka okujja. Ate akutte bendera y'ekibiina kya NUP ku bukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine awanjagidde ab'ebyokwerinda nti bamuleke akole kakuyegewe nga mpawa mutaataaganya. Kyagulanyi Robert Ssentamu okwogera bino asinzidde mu bitundu by'e Rubanda n'Ekisolo gy'asiibye ng'akuyega abalonzi okumuyiira akalulu n'awanjagira ebitongole by'ebyokwerinda bikomye okukijjanyanga abawagizi be atuuke ku buli munnayuganda amusaba akalulu ng'etteeka bwe ligamba. Kyagulanyi Robert Ssentamu agambye nti olwaleero nalwo bamusuulidde emisanvu okutuuka wabadde alina okukuba enkuŋŋaana era ab'ebyokwerinda bamwononedde obudde bungi ku luguudo. Ekimeseji neya polisi n'amahe mutatubonabonesa munonga bashiija mwe mutatutera munonga abokuba tiliyo nitwende pinda indukaniza kubajuna nimwe nituweza kuongeza omushahara gwanyu tujja bongeza omushahara temutukuba nnyo mwana tulwanirira mwe temutubonyabonya nnyo ate be tukyali bakijana namwe mukyali bakijana twagala uniform ebeere ng'eweebwa ekitiibwa kale ne babawazi oda temutukuba nnyo mwana tuli bakyali bammwe. Kyagulanyi asuubiza abantu b'e Rubanda n'Ekisolo nti agenda kulwana nnyo okugatta Uganda ey'awamu eveemu abaana n'ebyana wamu n'okutandikawo emirimu naddala eri abavubuka b'eggwanga lino abasomye naye ng'emirimu gyakkekwa. Mu mbeera eyo n'akutte bendera y'ekibiina kya National Peasants Party Robert Kasibante awanjagidde abazira kisa bamudduukirire n'ensimbi ez'okuddukanya kakuyege kubanga embeera emuzitoyeeko. Kasibante Robert yagambye nti mu kiseera kino kakuyege amuzitooweredde nga n'olwaleero alemereddwa okugenda mu disitulikiti y'e Palisa n'ey'e Manafa gy'abadde alina okukuyega abalonzi.
Bannayuganda njagala kutwala mukisa guno okubeebaza mwenna abatukwatiddeko bwe nabadde ebaale nalabye abantu nga bampa emitwalo 5 abalala emitwalo 10 bampadde obumonde bampadde buli kimu njagala kubeebaza ne disitulikiti endala zonna ezitukwatiddeko era njagala okutwala omulanga guno okusaba abagagga n'abawejjere 15,000 nusu 10 nusu 5 ziba zituyamba okwongereza ku mafuta gaffe okutambula okulaba nga eggwanga lyonna kubanga tunaatera okuva mu eastern tugende mu north tugende mu Acholi tugende mu Kalamoja ate nga yonna tulina okutuukayo. Atakutte bendera y'ekibiina kya FDC kuba President James Nathan Nandalama Fabi agumiza abantu mu bitundu by'e Obongi nti omuyaga ogw'enkyukakyuka gusembedde era bannayuganda kibabonyeebonyeeko kimala mu myaka 4 egiyise. Mu kwogerera mu bantu abangi bakuŋŋaanidde mu kibuga ky'e Obongi okuwuliriza ebigambo bye, Nandalama Fabi ategeezezza nti ekiseera kituuse era ekiseera kye kino. Nandalama Fabi agambye nti ekidyeri kyokka ekiri mu bitundu by'e Obongi tekikyamala abantu mu bitundu ebyo era bw'anaakwata obuyinza abe yagenda kubongera ekidyeri ekinaabayambako okusaabalira ku mazzi okugenda n'okudda ate era n'enguudo nazo azikoleko. Okuwenja akalulu eri abaagala ebifo by'obubaka bwa Parliament ne gavumenti ez'ebitundu kukutta olunaku olwokubiri ng'olwaleero bannakibiina kya NUP basiibye batalaga ebitundu bya Lubaga North okuwenja akalulu. Bano bakuŋŋaanyirizza abantu baabwe mu kisaawe eky'e Namuŋŋoona era akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Besekezi Ssennyonyi yennyamidde olw'enguzi esusse mu bitongole bya gavumenti kwe kusaba bannayuganda okulonda bannakibiina kya NUP embeera erongooke. Babisende y'omusolo kamala obukamazi buli mwaka mu Uganda tufiira obutabalika 10 trillion 10 ezibbibwa naye nga okuli kwezo mulimu n'ab'opposition abagamba nti bakyukakyuka abazibba omukulembeze ng'afuna omusaala gwe ne alawensezi naye n'agamba nti azino tezimmala kankwate ne muzaaba Uganda. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu abeesimbyewo ku bubaka bwa Paalamenti mu kibuga Kampala. Ate bannakibiina kya NRM nabo babadde mu Lubaga South gye batongolezza kakuyege waabwe mu lukuŋŋaana lwe bakubye ekitebi ku kisaawe kya Kitebi Primary School. Wanaamyuka Ssaabawandiisi w'NRM Rosemary Namayanja Nsereko wasinzidde okusaba Bannakampala nti balonde ekibiina ekiri mu buyinza bafune obuweereza obwannamaddala kubanga ab'oludda oluvuganya gavumenti be balonda ku mulundi ogwayita baddamu kwekuusa bokka. Tunoonya akalulu ka NRM bwe wabaawo ebirala byonna ebitutawaanya oba waliwo okunyiiga oba waliwo obutakwatagana njagala kubasaba tusooke tubisibe ku mpagi tulina emyezi 2 gyokka tumale okweddiza Kampala ebisigadde tujja bigonjoola. Tunoonye tuwe President Museveni akalulu tuwe aba flag bearers baffe akalulu n'olwekyo twagala basaba ebimu ku bintu ebisibye Kampala emabega ng'ate Kampala gwe mu muli gwaffe kwe kulonda ng'abakulembeze abayombera gye basaka. Namayanja era agambye nti ku mulundi guno bagenda kukozesa abantu 30 be balina ku buli kyalo okuwangula akalulu akajjako omwaka 2026. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu abeesimbyewo ku kaadi NRM mu kibuga Kampala. Ebyo nga bikyali bityo, Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago naye atongozza kakuyegewe okunoonya akalulu mu bitundu by'e Kawempe n'agamba nti si waakuweera okutuusa ng'alinnye ku nfeete ebizibu ebiruma bannakibuga omuli n'abo babba ettaka lya bannakibuga. Twafunye sente za World Bank ez'okuzimba akatale k'Usafi, akatale k'Egaba n'akatale k'Ekamunzi. Obwo busatu njagala okulaba nga buzimbika ate n'ebifo ebirala tubizimbe abanaku bafuneko we bakolera. Abo amafiya abaagala okubba ettaka ly'obutale, ettaka ly'amasomero, ettaka ly'amalwaliro kati batwala myala. Nina okufaafaagana nabo era ekyo kitejjusa. Ibrahim Kasozo wa FDC nga naye alamuza kifo kya Lord Mayor wa Kampala asinzidde mu kunoonya akalulu mu division y'e Kawempe n'asuubiza abaayo nti agenda kumalawo ebizibu ebiruma bannakibuga omuli n'obutale. Nagamba mu nnaku 10 nga maze okukwata obukulembeze bwa Lord Mayor ngenda kuzzaawo akatale aka evening market mu kibuga nga mukeera ne mukola nga abakeera mu maduuka bakola bwe bamala okukola ku ssaawa 12 banyuse nammwe ne mutandika okukola paka ssaawa 6. Ebyo byaliwo.
Thank you.